Eza African Netball Championship ez'omwaka guno zijjiddwako akawuo olunaku olwaleero zino nga zitegekeddwa mu ggwanga erya Namibia. Tiimu y'eggwanga eya She Cranes eguddewo empaka zino ng'ettunka ne Tanzania era omuzannyo guno gugenza okukomekkerezebwa nga She Cranes eguwangudde ku bugoba 7-7-29. Omutendesi wa She Cranes Fred Mugerwa agamba abazannyi be boolesezza omutindo omulungi mu muzannyo guno era babadde bagwanidde okuguwangula. Agemu tegenze bubi kubanga okusinziira kitubadde twagala buwanguzi era obuwanguzi obwo tubutuuseeko. N'ekirala ekinsanyusiza nti abazannyi baffe abatasobola kujja ku lunaku luli tournament yaggwa ngeri gye batanga tournament yaggwa nabo balabe mu kisaawe babaddemu ne batuwa ekifaananyi nti at least basobola okuba nga badda mu ngato bayinza okudda mu ngato z'abali abalala bonna ababaddewo nti bw'okola substitution tiwabaawo obuzibu buli omu akola kiri kye tuba twetaaga. Amawanga mwenda okuli Uganda, South Africa, Kenya, Malawi, Namibia n'amalala ge gali mu kubbinkana okuwangula ekikopo kino. She Cranes kati egenda kudda mu nsiike olunaku olw'enkya ng'ettunka ne Zambia. Nsooka kyabena nja kwogera nti I'm grateful kuba it's my first game. However, ngezezzaako zanya because wabeerawo tension kuba wadde tonazannyeko team yonna and you've been down for a full week. So kigenda kirengera kikosa mentally but the coaches have been amazing. Baku guiding and bakugamba kakana tobeera na tension. It's your first game. Go and execute. So ngezezzaako ku executinga ng'omuzannyi yenna bw'alina okukola bw'aba aweeweddwa opportunity ey'okuzannya mu kisaawe. Empaka zino zaasembayo okutegekebwa mu mwaka ogwa 2019 era South Africa ye yasembayo okuwangula ekikopo kino.